omukazi takkiridde mu ntaana n'agyebaka mu nga mulalu anti twagadde nnyo content. Recently actually nsuubira omwezi oguwedde nakolera story ya mwana muwala ye yagenda mu coffin n'agyepimamu asobole okulaba oba ajjamu bulungi nnyo oba wali baafudde anasobola okufiitingamu bulungi nnyo. So noono omukyala bwatyo we yabadde bagenza okuziika munnange ng'eri bakyali mu kukaaba omuntu waffe agenze bambi bimaziga na biboobe nga kitalo nnyo nnyini ddala. Bo ne bakkirira eno gye baasimye entaana ye ne banne mwana wattu okusinziramu naye anokola content ku TikTok n'owasigadde mwana wattu era bw'atyo n'asobola okubeera nga akkirira mu ntaana n'agyegezaamu eddakiika ze nga ziizo alabe oba munnange naye bw'anaafa anaasobola okubeera ng'akikwasaganya. Omanyi ffenna lyekkubo enziika eyinza okwawukanamu naye ate ffenna libeera ttaka. Gwe bayinza okutterayo katteero omulala nga bagenda muziika ng'omuyisiraamu teriyo katteero ttaka. Oyinza n'okubeera nga toli muyisiraamu naye ng'ezirigula keesi yo ziribula mwana wattu ne bakuzinga mu mbugo. Kati enteekayo yeyinza okubeera nga eyawukana naye ekisigadde kyonna oba ekikolo kya kyonna ffenna tulina okubeera nga tugenda mu ttaka. Naye abantu olwakaagala nnyo content munnange likes ne comments ne follow munnange basobola okukola ebintu ebyewuunyisiza ddala. Kati ng'omuntu okukeera ku makya ne yeegeza mu ntaana etaliiyo omanyi entaana tebagyegezaamu olina kgenda mu yiyo ogenda mu yo munnange naye ate omuntu waavaayo n'akulaga mbu yasobola okwegezaako mu ya munne we nga yafudde n'amugamba engeri gy'ofudde okyali eri mu ddiiro nze kankusooka eno ndabe oba onoogyayo bulungi nnyo nze kankusooka nkwegerezeemukko mu ntaana eno ndabe oba onoogituukamu. Mwana wattu mwana muwala ng'ayeegeza mu ntaana nera olumala bulungi nnyo ng'avaayo. Awo content bw'atutuusizza simanyi awo mu comment section kyogenda kuŋŋamba kya bugezi kya kisiru content yes content no awo mu comment section. Nze kankusabe busabe subscribing ano ku SMX Media tojja kwera mu missing updates naddala nga zino.